ITV. Kucyaruhanga lwa Mindi wano mu kibuga kya Buyikwe musaidize ne Bukunja genda kuza omwezi 30 omwezi ogw'11 omwaka guno gwa 2022 Bobi Wine amanyiddwa ng'omubanda wa Kabaka oba Kyagulanyi Ssentamu eyesimbyeho ku bwa pulezidenti bwa Uganda ng'ali kunyenya abanene n'ebinene n'obunene yayingidde mu kibuga ky'e Buyikwe. Era tugenda okubala okuviira ddala ku namba 5 paka namba 1 okulaba ng'omubanda wa Kabaka bwe yayingidde mu kibuga ky'e Buyikwe. Era nga namba 5 bannabuyikwe balindiridde Bobi Wine nga balinga abalindirira Yesu bwe yali ayingira wali eri mu kibuga Yerusalemu mukimanyiddwa nga triumphant entry oba abasinga kye bayita olunaku olw'okunyeenya amatabi. Nambanya abamagye n'abakuumaddembe bayiriddwa ku nguudo z'ekibuga okuziyiza abantu okukuŋŋaana olw'ensonga za korona, naye abantu ne bawaguza ne beesogga ekibuga ky'e Buyikwe okulindirira omubanda, so ng'ate baabalala nga kwe kuli n'abakyala basazeewo okulinnya ku miti waggulu basobole okukuba eriso lyabwe ku mubanda wa Kabaka Bobi Wine. Ekyewuunyisa namba 3 nti jaamu yakutte ku nguudo zonna eziyingira mu kibuga ky'e Buyikwe, era nga kino tekibangawo mu byafaayo by'ekitundu kino akatawuni ak'omu kyalo okukwata jaamu nga tewali muntu wayisa kigere newankubadde okubeera nti nno asobola okuwaguza atuuke waalabira ku mubanda wa Kabaka. Namba 2 Bobi Wine yayingidde ekibuga ng'ali mu motoka eya open roof, ekyewuunyisa nga tataddeeko masiki, era olwatuuse okuyingira mu kibuga n'awaga abantu ne balyoka bafa essanyu. Nkugambye ekyabadde wali eri nga kisingako ekyali ku njovu ekavumba. Wakati mu ssanyu emmamba yasumuludde tiyagasi n'amasasi, naye ekyewuunyisa abantu bo ne bongera okuwaga wakati mu tiyagasi, wakati mu kubukula kwa tiyagasi n'amasasi.
mbadde sikirabangako yenze musajja. This is ITV Uganda.